Alright, wetuwugirira saawa zino eno ekiri mu basement kitokota sokolabe ebice byatuuseewo mu seconds ntono nnyo tumale tweyongereyo. Ekiro kibunga ennaku z'omwezi 18 ku ssaawa 9 ogw'ekiro abatamanya ŋŋamba nga bakulemberwa abantu abasatu bemmanyi bayimirira mu mutyawo. Alright, ng'omulabi mu katambi omukulu amanyikiddwa nga Honorable Muwanga Kivumbi ono ng'ebeddala abadde kyanabakubeera nga amayadde n'olunaku gamba nti 24 hours ngali wabweru abasajja ba General Muhoozi Kayinza bakiri confirmed nti no bamaze dda kubeera nga bamutuusa mu basement. Olunaku lwaleero wakoze video ku makya era nzikiriza nti wasomere Harvard. Omukulu wagambye nti tagenda kumalako ennaku 3 nga tali mu komera oba nga tebamututte mu basement. Finally kituukiridde. Ogenda kuba otubulira ndowooza ogenda kuba otubulira ebirowoozo byo mu maaso awo n'obutambi bw'otuletedde ndowooza izo videos zibadde nkulu nnyo zibadde za nkizo nnyo ezaleetedde gavumenti okubeera nga ekola ki etwala omukulu Honorable Muwanga Kivumbi. Nyongera bajjukiza n'ebirala bingi bye tubaleetedde mu maaso awo video musooke mugituweleka like esobole okubeera nga etambula ku speed eya waggulu nnyo ate n'abakubeera nga osubscribinga nawe subscribinga awo bwegatte ku mukutu gwaffe guno. Tutandikirawo ow'omukulu Honorable Muwanga Kivumbi okuddamu okukwatibwa watugambye dda ku makya nti bagenda muzzaayo ne tulowooza nti osaaga. Kituufu. Kaakati okutwaliza wamu tugenda kusooka twegattire wamu ne famire y'omukulu Muwanga Kivumbi kw'otudde ne ba NRM aba National Unity Platform. Tusooke ndowooza tufunemu ka moment of silence twegattire wamu kubanga kyo kyanaku ate kitiisiza ddala omukulu Muwanga Kivumbi yateereddwa olunaku olw'eggulu. Naye nagambye abantu nti okuteebwa kuno kulimu ebibuuzo bingi. Ebibuuzo byo bibadde bingi ate naye we yavudde mu komera ebigambo yabadde nabisongovu nnyo. Do you feel like with the words he said bibyamuleetedde obuzibu kongo zinalabya bamu nga bagamba kirabika omulamuzi yakoze ensobi okubeera mu wabbeeyi? Ekituufu ky'omulamuzi ya disobeyinze oba yagendedde ku mateeka agatali ga bakama bwe sisuubira nti wanga president yo yakuta Museveni, it was just last week yagambye opposition they don't deserve bail. Natenga ali ku highest what of prison bashaba mu wabbeeyi. Akyategeeza nti omulamuzi yakoze depending on his own understanding nenga yentuufu naye teyagoberedde mateeka ga bakama bwe. Naye ate yadde ekyo kyasobodde okuba nga kikolebwa omulamuzi ate Muwanga Kivumbi we yavuddeyo aliko obumansuka ng'ajja yagambye bali abantu aba bana abasse eggwanga lyaffe Uganda okubamenya n'agamba Anita Among, President Yoweri Kaguta Museveni, Muhoozi Kayinza ayina erinnya lye yamuyise njagala bayewulirire ayina engeri gye yamuyisizaamu era nga tekiyinza kubanga kikola kimusonyiya nalyo katekamu ne maama. He was direct and he tried to show Ugandans that you don't need to be a puppet for these guys. You can stand and be that person. You can be that Kyagulanyi. You can find that Kyagulanyi in like from yourself. Na tabamuti bamanyi nakumanya nti no balina mu Kyagulanyi. Kyagulanyi gumi kubeera nga oli gumi ti. Waliwo Kyagulanyi yayimba n'agamba nti obeera awo nga gw'osuubira okuyamba naye amazima essuubi lirina ate mu ggwe. Kati ngenda kuba nkupulingirira video y'omukuba security guards b'omukulu Honorable Muwanga Kivumbi ng'atunyonnyola ebyaddala ku biki byabaddewo akunyonnyola gwe munabi waffe gumatukulira ebizo mu commentation. What do you think Honorable Muwanga Kivumbi yakoze ki yakwatiddwa? Naye lwaki tusooka tubapulingirira video gye ndowooza eri gye wampadde oyinza okuba nga yaviiriddeko obuzibu kituufu n'eyabaddewo nga bamutwala sokola video. Muhoozi akaaba buli kaseera kyennyonyoyo Senyonyi wokutewe watuufu todiriza nati people power and okutandika n'olunaku lw'okutaano ngenda kuwumulamu ennaku 2 zokka okutandika ne baraza nzija kwetikuuta betujja kwenup nze ngaikuta pulezidenti wa Buganda tugenda kubatandikako. Ngenda kwetikuuta kulangirira
nesibira kati ate amaanyi nina mapya. Lususu ekyamugulako naye akaaba lumaadiro mugende mumugambe lwojja mubantu lwe bazaala nga Katonda yabayiwako amafuta nga muwanga kivumbi n'oleeta emikisa emibi Mungu akuwa ebibonerezo 10 times. Mugamba Katonda amuwa ebibonerezo mumeka? Oyo omukyalo seweno wano yakozesa ssente za palamenti n'atwala bamasenga kukumula n'abatwala e Makka ng'abagamba kintu kimu bemudde eyo bonna bali balowooza nti besiba MP nga sisira mu palamenti siriwa ddala ati ndiwa nnyo ati mukomera ne Nabi Yusufu ne Mandela ne Martin Luther King n'abalala bonna bateekebwako. Sirina kyensobola kubawa, sirina kyensobola kubasasula. Amazima munda ze tinabakolamu omulimu ne musigala nga mukola ki nga muzagala. Kyensobola okubasasula nkimanyi kulwanyisa abantu ba sipiri ate kati baali bana. Mubamanyi ababadde boonoona eggwanga lino baali bana bababulire. Omu bamuyita Triple A Anita Amongo omu yamukubisiza laddu n'emukuba bwettu n'agweri. Oyo yabadde omulala yali mukyala w'omukulu. Oyo yeerabira kyobulamu bw'enseno bwa kiseera naye balina okwemulamuza nga baagala okutukuba amasasi. Kakati olulweddo nawulira ono Bosi Museveni nga naye eddoboozi terikyavaayo neŋŋamba Allahu Akbar Mungu wa buki. Kati mumanyi asigadde eryo tabani lye NRM yenkanankana corruption bubabuli bwaki kakati NRM nezaala omwana naye ng'avudde mwana wa kulya nguzi bamuyita PLU mukubala bw'odira negative mukiregedde n'obazaamu negative ofuna positive. Buli lw'odira corruption alwanyise corruption ofuna muwa corruption. Tokwata NRM ali corrupt n'okwata PLU oba mugonzi ayagala nnyo accountability. Tubulire sente z'okozesa okuddukanya PLU ozijjawo. Tubulire oba tomenya ssemateeka wa Uganda gwe muwozi Kainerugaba okuba nga wetaba mu buki mu byobufuzi. Tubulire gwe muwozi Kainerugaba kyolwanyisa engozi wajja otya okubeera nga gwe kamanda w'amagye nga nawe. Alright, nga tubitedde ku mabbali omukulu amanyikiddwa nga Fred Kajubi Alumbi olunaku olwaliro avuddeyo naye n'atuwa ebirowoozo bye ku nsonga zino zigenda maaso ez'omukulu amanyikiddwa nga Honorable Mwanga Kivumbi Muhammad. By the way, the video ngeri gye bamututtemu ne bannange Uganda tulaga wa muganda wange Gambia bamukute bamukute ng'omubbi wa kasimu ng'ate kyokka ebitibwa bye yali alina and his profile alone president of the national unity platform so in absurd. Uganda so absurd. Naye ne president his excellency Robert Kyagulanyi president of Uganda bwe balonda the majority ng'avaayo alaga obutali mu mativu bwe nagamba this government eyinza okubeera nga ebyaddala bazanya comedy kubanga itiza tebalabanga ku ekintu ekyo otobadde omuntu ate nkira kugamba 24 hours ng'omukutte kyanaku nnyo olaba kyanaku nnyo nti kati ndako babadde baagala sente
kati sente za cash ze babadde milioni za babadde 14 kati aba bagala sente bantugambe bagambye aba NUP nti bagala sente no wasende sedo kati sente z'omusajja zibesonza abechika bakoze iki sente zonna muzitutte munazimudiza bagina zimudiza ate basobola banza baba ntwalide na musango mulala nzo kubera ne bamuteka kata ogwa cyber harassment ateka lokisabaya muzimene ntidde mubayizo muteka ku musango gomukulu Elias Lukwago ata ogubagononese kubolede gwali ku mulala because yali misprision of treason nze kinga okunkwasiza ddala ennaku nti singa Muwanga Kivumbi abadde wa NRM just nkunyigezako okusigira omulabe waffe ekifaananyi nti singa abadde mukulu kweyo side oba PRU oba NRM enkwata gye bamukutemu badde tebajja mukwata bwe bati wandiwulidde bamukutemu badde balina okukwata mu National Speaker balina okukwata mu Chris Obole video bannange kyengezako inboxing anangamba musajja watu twali tumutta mukulu jeno bijiro yalamutta kati kyenye balinyaga okusigira ekifaananyi nti balina engeri gye bakwatamu abasaidia opposition n'engeri gye bakwatamu abasaidiza nenga kyannaku atwongere ndowooza okubanga tusabira famire y'omukulu Muwanga Kivumbi ne ba political prisoners abalala kati ekibuzo tunyaga obubuuza omulabe waffe bwebanga Muwanga Kivumbi gwe bawadde beyiro bamaze ne bamukwata ate bali badde basuubiza beyiro jukira waliwo bali 10 abasigadde babagambye nti wiiki ejja kotwe n'abeetudde bagenda kuba ba beyiro kakyategeeza nti nabo emikisa gyabwe gy'okuvaayo gikendedde. That's right. Mugina bamutuwe bezo mu comment section video mtuwe like so kwenange tambula batana subscribing akadika jem personal zo kateke all Sheikh Ashla form so we do ha numbers 0711 so koleze zino ensonga omukulu abikuyisizamu tumatuyongereyo ngira ddala mukulu Joel Ssenyonyi kansoke nkuweko ekyokulabirako ekitono gwe wenna era omwana nga bakuzaala bba ne bakuleeta mu maka ga kitaawo nga mulimu omukyalisi yakuzaala step mother embeera gye bakuyisaamu eyo si gye bayisaamu omwana w'omukyala ali mu maka batono nnyo ku bakazi abo babeera ku bakazi abakola okulabirira abaana babajja baabwe nga balabirira abaana baabwe ku 10 kuliko 10 ekyenda tebasobola kikola kati step mother wali maka bwaba ali maka ngayagala okukolako effujjo n'okukuba bulungi bakubonooge kibasooka okukola basooka kukuba mwana wa maka basooka kukuba mwana wa step mother wooli basobola omukuba nnyoko n'akuba omwana oyo oba nekitawo n'akuba sisita wa brother n'amubba n'amunoza owulira kati time egenda otuuka ngo bakutandikeko okukuba nga teri agenda complaininga mbaga olaba ku byoli omwana w'omumaka kati ate ggwe nyoka atali maka nawe nyini tugenda kono bakubye kasisteri ng'ate mama wako yakakuba taata yakakuba kati golo bakuba embooko bakukuba zaakatale naye nga basoose kulaga oli naye bamukwata kuba mukuba kati gwe ne bakukuba ne bakuba nebakussa ne mu kkubiro kati yenkola ewo kyekyokulabira ku kinjagadde obbawa kati ekiriwo essaawa zino mukulu Joel Ssenyonyi obukulembeze wa National Party for Uganda mwenna ekibiina kya Polejirigi ekikulemberwamu mutabani wa Nyade Soferi nga ne musajja mu Tanzania munna Kenya Muhoozi Kanyuruga badde drinking gin the cow dancer bazanya jangu okwekule gwe mwasooka okkuba ne mukubiramu Anita Amonge eyo feezi neefa kubanga ali anoonya popularity ejje mu public kati nga kyagala okukola mbwayagala azanye emizannyo nga ejjawo omulangira wa Saudi Arabia eyasooka okufuna resistance mu bantu naye oluvannyuma yagenda yeesettinga ng'akwata ku Baganda bonna bali mu bulyo olulangira aba public figures bonna bali mu gavumenti n'abakwata n'abateeka emida setinalyoka azikuba n'aziza mu sisitimu kati abasaudi beeyagala era ye n'ava mu mawulire n'asigala kati ng'afuga eggwanga teryamugambako nono kyagezaako okukola naye mwakikubbirawo first time nekifa oba ntegerekese kati akakodyo keekaluwa akakodyo keekano mukulu Joel Ssenyonyi wonna wooli ngenda kukusaba tereeza ebitabo byo ebyembalira mu yafeesiyo bw'oba olinamu ebitakwatagana bulungi
okuva yalingira mu office ekisanje ekiwedde nakino kibakuwadde tereza embalirira y'ebitabo bw'oba olinamu bumulumulu butereza olinako ba IO abakutambulirako okumanya ensimbi ezigenda mu yafeesiyo zisaasaanyizibwa zitya ekitabadde ku baluupu balala